President waffe Kyagulanyi Ssentamu akutumidde nnyo. Mutowo akutumidde nnyo. Manyi batowo ina bangi na Honorable Mwakivumbi naye ndi mutowo n'Oweekitiibwa Kyagulanyi mutowo akutumidde nnyo. Era tutukowanga otera tuyita nga mukulu waffe n'otuwabula wano netwogeramuko ku bino n'ebirala sebo tutukowanga. Tugenze tulaba nti kakati 13.5 million is not a very smart figure. Katikkiro is a very smart man. Ayambala amasuuti n'asala akaviri. Tukoleka figure kati tukarounding it off tubere ne figure it is smart. Tugirounding it off to 15 million shillings. So emijoozi tugenda ofuna ja milioni 15. Oweekitiibwa Katikkiro twali wano mwaka oguwedde kaweefube w'okugula emijoozi. Kubanga buli Ssaabasajja Kabaka lwavaayo n'atulungamya ku nsonga ez'enjawulo kitukakatako ng'Abaganda ng'abakulembeze okwetaba mu nsonga zino, era ne tuwa obweyamo nti n'omwaka ogujja guno gwennyini tujja kukomawo nate okwetaba mu kaweefube ono, kubanga buli mwaka nga beena ajaguza emyaka gye mpulira gibeera gya buto. Wabeerawo emiramu egy'enjawulo, so twagamba tujja gyetabangamu okusookera ddala kikulu kuwagira emirimu egy'Obwakabaka, kukyagulizaamu ne Ssaabasajja Kabaka n'emiramu emikulu. Omulamu ogw'omwaka guno twagutegeeranga era gwa byabulamu naddala ffe abasajja okwetaba mu nsonga ez'okulwanyisa mukenenya n'ebyobulamu ebirala kikulu nnyo. Situgana tujja kujja nate tubyetabemu one nga tugula emijoozi ne n'okubiriza bannaffe abali eyo abalala bannansi okugula emijoozi n'okwetaba mu kaweefube ono. Ababaka tetuzze na bangi alinga ne tujja kujja ne ttiimu y'ababaka abawererako ddala naye twaga nti tujja kujja ne ttiimu entonotono. Okulembeze bannaffe abasinga twakkaanyiza emijoozi bagigule ku masaza kubanga musindika emijoozi eyo ku masaza. Twagala bonna ate bajje wano ffenna tujje wano tugule wano. Twagala nti n'ensonga ezo eziri eyo abasobola okugula emijoozi, era bangi bali eyo ababaka baffe mu bitundu gye bava bagula emijoozi ku baami ba Kabaka, ku bakulembeze b'Obuganda abali eyo ku nsonga eyo nga bagulira abantu abo gye bakiikirira. Naye tugamba tujja kubeera ne ttiimu entono ejja okujja okugula emijoozi okwetaba mu kaweefube ono. Twagala okukubiriza bakulembeze bannaffe Bannayuganda abali eyo nabo okwetaba mu kaweefube ono. Emijoozi tugigule twetabe mu kaweefube ono w'ebyobulamu. Oweekitiibwa Katikkiro ebyobulamu mu Paalamenti eyo tubyogerako nnyo oluusi ne tubiyomberamu. Juzi twafulumiza alternative budget priorities ffe nga ab'oludda oluwabula gavumenti. Tutera okuwabula oli awo ebiseera ebisinga tebatuwuliriza naye ffe tusigala tukola ogwaffe ogw'okuwabula. Mu alternative budget yaffe eno ensonga y'ebyobulamu tulina bitwataddeko essira nga tugamba okusookera ddala abasawo twagala bongezebwe ku musaala. Tulina abasawo baffe bayitirivu olumala okusoma bakolako katono ne badduka ne bagenda mawanga ag'enjawulo okufuna akasente akategeerekeka wano ne baddukawo. Amalwaliro nga twagala eddagala lyeyongerere ddala. Abantu bangi bagenda eyo mu malwaliro nga teri ddagala ate nga bawa omusolo. Kati ne kibawaliriza ogenda ate mu malwaliro agali private akasente oba oli awo ke yali sasuddemu school fees z'omwana ke yalikozeemu ebirala n'agenda afuna obujjanjabi obutegeerekeka. Bannansi abeesobola abo bo bagendera ddala mawanga amalala basanga eyo Nairobi, South Africa, UK wa ate kikwewuunyisa Oweekitiibwa Katikkiro bagendayo eyo naye basangayo basawo Bannayuganda. Ekikulaga nti obukugu tubulina. So ffe nga tugamba gavumenti abasawo tubongereko emisaala kubanga ekyokukola bakimanyi bali eyo Nairobi, South Africa, UK wa bajjanjaba abantu. So abamu weewaawo ne bagenda eyo okufuna obujjanjabi kubanga wano tebuliiwo. Tulina ensonga emu gye tuzze tulemerako era nga tujja giremerako Lubowa Specialized Hospital. Mutera otuwulira oba oli awo.
Gavumenti akagisaasaanyako obuwumbi obusukka mu 600. Nagendayo ko ne bannanga abamu. Tugenda okulondoola kubanga bajja mu parliament ne batusaba ssente ezo. Ffe ne tuwakana ne tugamba nedda nga ne tunaziyiisa ndala tusooke tugende tulabe ki ekiriyo accountability. Bannaffe ne batusinga amaanyi ne baziyiisa. Ne nga kale katugendeyo ne bannaffe. Tulabe ki ekiriyo ssente z'omusolo ne batulemesa okgendayo. Naye nga tukyabanja kuba gavumenti yatugamba nti ddwaliro eryo buli n'abaliwedde ebyobulamu bigenda tterera. Bannansi bajja kulekeraawo genda Nairobi, South Africa owa bajja kuba bagenda awo. Tukyalindiridde naye nga tukyalemeddeko. N'olwekyo twebaza Obwakabaka bwa Buganda n'okusingira ddala bene olw'okuteeka essira ku nsonga y'ebyobulamu kubanga bwe tutereeza ensonga y'ebyobulamu abantu kasita babeera abalamu baba bajja kusobola okukola, baba bajja kusobola okulima emmwanyi. Omuntu omulwadde oba oli awo emirimu egyo gijja muyinza. So tubeebaza era nga naffe kyekituleese ng'ababaka ba parliament aba NUP naye nga tutambuliddewamu n'ekibiina kyaffe mu kaweefube ono. Weekitiibwa Katikkiro bw'ona okkiriza nja kusaba abantu babiri. Era ne ndowooza nti bwe tunaagenda mu maaso ne tuteekako ekyo ne kitutunda bulungi tusobola okukifuula ng'eggwanga eky'obulamuzi. Ng'omwaka lwe tuba tudduka ensi yonna tugikunga nejja neddukira wano naye nga kitandikidde wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Nga bulijjo bwe tukulembera era nakino ne tukikulembera. Nze ndowooza ekyo kikula nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'ayitira mu ggwe lyawadde Obuganda. Si Buganda bwokka, ndowooza awadde ne Uganda ekyettunzi ne Africa yonna ekyettunzi. Ndowooza abantu abangi abadduka bwe bati ntera basanga fe abagenda ku hijja otera basanga Makka nga tuli Emina gy'osanga nga bakuŋŋaanye nga beeta batambula nga benkana obungi. Siitira balabako wantu wonna. N'ekyo twozaayoza Obuganda okutuuka ku kkula eryo era nsuubira nti otuwadde omulembe guno Omutebi gwe yakwasa abavubuka naffe tuli kitunda kyeko ku mwaka gwaffe naffe kyoffe twakitandika ne kitojjera ne kitandika okubeerawo. Omusiraamu agamba nti abadan ki ne abada, mirembe na miki na mirembe. Abantu balowooza nti ideas ensi kwetambulira ziveeyo ku bantu bakugu nnyo naye eno yava mu bantu ba wano kati ekutta akati. Ekyo nzozaaza Obuganda olw'ensonga eyo. Mbakuwa obweyamu ssebo nange okujja wano bulijjo nzija wano nga mukulu wo nga muto wo naye kati ndi deputy president owa National Unity Platform. Ssebo be najja nga mu kiti ekyo era kati sijja kuba nnyo mutono nnyo nga gy'oli. Nja kuba nvimbyevimbyeemu. Abakulu bano banvimbisa ne pulezidenti waffe omwagala Kyagulanyi Ssentamu ne bampa ekitiibwa ekyo era nkulembera era nze field commander wa Buganda mu lutabaalo oluddako mwe tugenda okusabira ddala abantu bonna okunoga emmwanyi emyufu yokka. Netugenda okubakungira nga National Unity Platform nga musajja muto Harvard trained lawyer yasalawo okuvolontiyalinga nga tasasula musaala okuva National Unity Platform ne People Power n'agikolera. Era olwaleero tumwenyumirizaamu ne byonna byatu. Omusajja ono ne bwemukubira essimu ssaawa 6 ogw'ekiro oba 8 ffenna tuyinza obutakwata naye Lubongo yajja kukwata. Era kamulope kujja wulire nti simukulope engeri bijinga nze field commander tumutwala kutabaala Kampala Central afuko omubaka waayo owa parliament nga National Unity Platform. Wadde tekinnalangirwa mu butongole waliwo abalala abamuzoganya kuba tukkiriza internal democracy naye y'omu ku bagenda okubeera mu kamyufu aka Kampala Central aka NUP. Tusuubidde nti ayinza okukawangula obaali awo naye nga tumutwala mu lutabaalo ssebo kankuyite obuzeeko Katikkiro wa Buganda.